Nnyo kitalo ddala era amawulire agenda kugacha agenda maaso wano mu ggwanga lya Uganda era ng'olunaku lw'eggulo munnange twaviiriddwako maneja wa Victor Kamenyo amanyiddwa nga Mbogo Brian ono nga naye yafudde ekirwadde kino kinawookeera ekimanyiddwa nga ekya COVID-19 era nga munnange twasobodde okufunako ku muvubuka amanyiddwa nga oba omuyimbi amanyiddwa nga Victor Kamenyo akabonero k'eryato n'agezaako okutunnyonnyola awulira atya okuba nga aviiriddwako maneja we era amawulire gano gamusanzewa era anaasobola okugenda okuziika oba nedda naddala mu nsonga ezifanaganako nga zino ezitambula mu ggwanga nti tosobola kutambula ate wetaaga ID wetaaga bagita ndagamuntu oba ndagabutonde wetaaga ekintu ekimanyiddwa nga bagita pass sticker wetaaga sticker which sticker government endaba kubanga ezifulumya for these 42 days naye nga mu mbeera ng'eno kyenjagala obeere nga omanya naddala bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda kwe bikwatagana ku kufa kw'abantu njagala kutuusaako Victor Kamenyo n'amasiga ge yakaabye n'omukulu namanyiddwa nga Mbogo Brian naye atuvudde ku maaso ate otegeere olugendo lwa Victor Kamenyo ne Mbogo Brian lutandikirawa era lukomawa naddala mu nsonga za management. Victor nga byaze buladi wange bitalo nnyo bitalo ddala ya muganda wange yafuddeko mukwano gwange muganda wange like manager wange nga mu buli kimu mpaya ateekamu natandika naye Mbogo kibi nnyo adampa amagezi politikale ngamba twesimbewo era newe nafuna ekizibu kya batampa kaadi nangamba nedda katuwandiike ki petition nagiwandikira mu kaseera ne twemulugunyaawo ne ngitwalayo nangamba katikumawo kwegamba byonna tubadde tubikola fembi ya media tuzirumba fembi tuzeeyoko ku day wano omufuna otya atandika kumanaginga atya nga muwangalira wa twakula fenna ngera tusamba naye omupiira nga naye nze ndi muto nnyo nga ndi muto nga mukulu wange singa emyaka ndooza nga 18 so kati nga tusamba omupiira ng'abeerawo awo tusegeera paka ekiseera we kyatuuka nenkula nentandika okuyimba ku kyalo namanya talenti yange nanjagala nnyo so natandikira awo okunyamba gende wano sirina mafuta mu kino sirina kino mu kino sirina kwegamba mbeereddewo nnyo mu bulamu bwange naye kyannako ate tabeereddewo nze nzekka abeereddewo n'abalala bangi nnyo kuba ne message yadde asembyeyo okunsindikira yadde ayina maybe gwayagala okushinga nambuuza kati ani ayinza tukolera vidiyo ennungi ng'ate si beeyi nnyingi mu biseera bya lockdown mugamba naye bajja tukolera nagamba kale kati ngenda kujja ku meeting tulabe kisegeera buli kimu bwe bugambo bwe mbadde muwayamu before nga tanafa bugambo busembe ennaku 2 nga tanafa yanga ino mwimbi gwenjagala okuleeta bamumanyi naye yakikubenga mmwenye kati mukukwatako bambi natandika okuyamba akukwasaani then buli omu okuva ku munne nga takyakumanaginga ki ekyabaawo abadde nga simanyi abadde muganda wange sijaga nti manager nnyo naye abadde muganda wange ng'asukka ne kuba manager si bya business kyokka naye abadde muganda wange. Okay, kati Victor soko otumalireyo olugendo olwo tuzeeyo ku biki ebimu bye yakukolera ng'ola singa wadde toli wekka singa wadde oli wekka badde tobisobola yampanyo exposure nze nali sina motoka n'essimu yange yasooka simu ezimu ya smartphone gye nasooka okukwata ejingulira nzijukira twagendanga Lwokubiri babeerangayo night ya Gagamero kwa Amnesia naye mwana nze nkyali ddogo tebanzikiriza na kuyingira naye nanyingizanga namala n'abagamba nina kyali wange unamanya olwapinga akubemu bakubanga live ekisegeera nenfuna opportunity abantu ne batandika okumanya ne okundaba ebirala bingi nnyo ya waliwo ebizibu ebimu nga sisoabika abanga Bob wali Brian wali nga sabika aba ate abadde musajja ali smart nnyo amugezi nnyo abala kino abala kiri yasoma bulungi ebitabo
kugamba buli kimu kinako idea ine exposure buli mwamu meetingzeeko ali so intellectual era nfiiriddwa muganda simanyi ofiiriddwa kyenkana ki muganda wa muganda wange sinza nakubuulira nti tekirina muwendo tekirina muwendo gwekyenkana by time omusajja we yakufuula kyoli right now mikono kije yakukwasa ate novaayo n'omusiibula mu mirembe noga Brian nkutte kino naye Brian talina mikono gye yankwasa kubanga kuva we twatandika paka wagenza okufa tubadde tukolagana nnyo nga tuli bwe tuti njukira yesimbawoko nenzijera nze yakuba ku show ye kugundi campaign zenze yali omu dale yesimbawoko kubero sifayo era na motivating anangamba kati guno omulundi sigenda kwesimbawo kubanga muganda wange ogenda kwesimbawo kuba area yali yemu nagana okwesimbawo kubanga so mwebaza nnyo eri yeye mabega wesimbawo yali ayagala kwesimbawo gyeyesimba luli kusooka nabeera wakubiri kati kuguno omulundi era buli omu nga mugamba komawo naye nabagaa nedda muganda wange agenda kujja yesimbewo sigenda kujja kifo nga kyekimu kifo kyekimu music wa bay yala kuyamba nnyo mu mbeera za videos ensonga ng'ezo ezakasente sisuubira nti nali nkozeko vidiyo gataliiwo vidiyo zange zonna ezisinga abadde ngawo ne bwenakeera ku makya nenfuna omusajja yakyusa obulamu bwange nnyo bwe bayita Muzanzi era yansigalirawo ng'era wadde akimanyi nina Muzanzi mugagga nnyo ampa nnyo era sitiru naye ajja n'agattako kyayina kitegeera so yasigala mukwano gwange kubadda fenno fe twagulawo ezo zisipina nga nanambuza ebifo byonna byesibeerangako Victor okugamba oba obusemba ng'osubira Brian awo mule emirembe then ne famire yonna n'abooluganda wategeddeko ekyamuse nawulidde bagamba COVID-19 nga namukubira eggulo olimu naŋŋamba Victor ngenda kubeera bulungi nempulira nziira siri bulungi mpulira nziira kati naffe enkeera kuba namugamba Brad ogenda kujja ddi biki namu akasujjasujja mpulira nziira namu naye ja kuba bulungi nange nga ndowooza ja kuba bulungi so enkeera ngenda okuwulira akasimu omanyi Kimbo gafudde Brian nembaga amulimba ninga kegali amazima fiiriddwa kinene naye nsinga okumanya nti Katonda munange abalungi ate bayesinga okwetaaga yes ndowooza azeeyo mu mikono gya mukama we abeereko naye Bob tugenda musubwa nnyo nnyo kuba kutekulamu bw'abavubuka bangi ku kyalo kyaffe n'abalala n'abayimbi abalala badde mikwano gye nnyo naye kama munzi emirembe